Okay, mbaniriza mukulikeeyo mu kuwummulamu okwo. Tukyagenda mu maaso, tukyali ne Mami Angel tunyumya ebyakuno ne gye nnava obubaka. So ye yateredde dda okutubuulira ebyo omwoyo byazaamulambikamu, Yesu byazaamugamba ffe katunyumye ebikutte entimba n'emigadde, mmwe munaatukolera okusalawo nti ddala abasajja mmwe n'omukyalo oyo ensonga muzikutte kannabwala. Mami Angel, tufundikidde otugamba mu Buganda tebuladde n'otugamba obulimba obujjudde emmenga awo ttaka butaka. Abantu bali eyo beebuuza, Kabaka ebigenda mu maaso bino tebigenda kuleeta violence mu Buganda, Abaganda batandike okuva mu mbeera? Kijja kubeera. Singa talabika. Kubanga Mukama atugamba Mmengo. Okubeerawo kw'Emmengo ly'eddoboozi lya Kabaka. Naye Kabaka mu ofiisi ye tagiriimu. Ani atudde mu ofiisi ya Kabaka? Akolamu ki? Njagala kubuuza, Mukama atubuuziza ekibuuzo, biibyo abiraga Mukama. Mu ofiisi ya Kabaka mumbeera nga mulimu documents, ani asayininga? Kabaka yasayininga? Akati ndowooza Katikkiro y'aba asayininga. Ye Kabaka. Mukama atugambye obwakabaka bw'eggulu bwebwo obuwaniridde obwakabaka bwonna. Where is the king? Sajja abisayininga asayininga mu bukyamu. Kabaka yayina osayininga mu kennyini. Osobola okunsayiningira? Sente zo nzitwalewo. Kati Mukama atugambye yeetaaga eddoboozi lya Kabaka mu bantu. Kabaka bw'ataabeerewo, Mukama atugamba ettaka, Mukama atugamba Nakasero wa Buganda nga Kabaka taliwo si yasayininze wabeera wawe. Tukoze bwe tuti. These are the documents of Mmengo. Kabaka si yasayininze, gwasayininze, ani abeera nannyini? Niba ekyaliri ya Kabaka. Olw'okubanga kuliko Mmengo, ogwo omukono ogwo ogusayininze? Anti asayininze si mutuufu. Kyekyo si yalina osayininga ebintu bya Bwakabaka. Mukama atugamba Kabaka ali luddawa? Kabaka mulwadde. Mukama amutulaze oyo Kabaka mulwadde. Mukama amwambaze ekisa amunyweze. Anafuyidde ddala. Naye mu bunafu obwo Yesu agambye abantu mwe baagala omulabira, mwe baagala okwogerera naye, obutabeerawo Bwakabaka. Zentalo z'ogenda okulaba Emmengo amasiro bagookyezza. Ogenda kwogera ekigambo ekyo? Kabaka tetumanyi gyali ogenda kubulira. Okwokya amasiro? Bagenda nyiiga bo bennyini Abaganda bajja kikola olw'ensonga oganya okuleeta gwe baagala. Bajja kutta abantu ate nga tebamanyi kutta. Bajja kwokya Mmengo kubanga agibaddemu tagiriimu. Ogenda kubirabako. Ebitabeerangawo bigenda kubeera. Ekyo Mukama kye yatulangiridde. N'atulaga titolutwa. N'atulaga Alisira Kwena Obote Amin nga omusaayi ogukulukuta ebiseera ebyo gwegassiwamu gukulukuta. Gwe gugenda okukulukuta kati. Nga byampaka. Njatuulako lwampaka. Nato negamba kati kanjije. Entebe ne bagiwamba. Nato gana amagye g'ensi yonna. Ago gagenda kutuuka ago gogenda kulaba. Abazze okutuwamba. Ensi ssatu zigenda kuyamba Uganda okutereeza Uganda. Nato emala erandenge. Bw'ena erandinga obulungi Katonda nga bw'atugambye. Amawanga gonna gatuule gaago. Bayina okumanya. Kati Mukama atugamba kiringa bw'onoogamba nti okubeerawo kwa byonna kugenda kubeerako abasapootinga emabega. Kati kano kaduduko kano koono bagambe Nato eyimiridde wano. Mukabale nga tulaba. Amerika nnezze. Germany wuuyo atuuse. Omurussia atuuse. Naye agambe kati sooke tukalabe olw'ensonga embeera y'okukyusibwa ensi yeetaagibwa abantu bana abasatu abazze okusapootinga. Kati Mukama agambe waliwo agenda ogamba tebajja bikolayo. Amasasi gavuge. Omulala agambe tujja bikolayo. Kati Mukama atugamba awo omusaayi ogugenda okuyikirayo bagenda okuwambira abaana mu masomero. Ate babatwala wa? Busungu. Mukama atugamba bagenda kukola ebintu ebiri violent mu masomero. Abaana abali mu bisiro bagenda kuba ogenda biraba mu mwaka ogujja. Ogenda kulaba ekigenda okubeera mu paaka Mukama atulaga Nakasero okuva eri abantu nga bekuba abantu bagenda kulinnya taxi balinnya amabbaasi bonna nga baddayo. Bagambye tetugenda kukisobola ekyo tetukirabangako. Bagenda kulekawo blanket n'amasuuka nga niwo ogamba kusitula bwe bati tolina bw'osala kuva mpaka ku ddeero. Baluutinga
effujjo ligenda kubanga pitirivu nga mukama tugamba abaganda nga simanyi lwaki alesi baganda nga abaganda mbu tebakyabanyonnyola kati nga bakozesa busungu tuyinza baga nti mukakkane ate babyagala kuluna tebigenda kubeerawo jambiya tandika esapule nze tusange mukama atunyweza ekisa kya mukama kyekyo kyabadde atugamba amawanga oba mukama atugamba amawanga bwe gamanya obulungi bwa Uganda gajje gatwegatteko tusabe abaweza ba mukama kati mukama atugamba olaba omujamani ayina ekyokulwanyisa omujamani ayina ekyokulwanyisa alina ekyokulwanya ayina obutwa obutta mukama atugamba ekyombo kiri bwe kisituka mu bbanga bwe kiba kyakambukako meters bbiri kisituukako katono bwe kati muba mufudde kati ate oyo omurussia akubira mu bbanga omujamani ewali ekyombo kye oyo n'agaadinga obutwa ate omumerika mukama atugamba we bamuyita super power ayina ekyokulwanyisa kyalina basirikale babaleka nga mulwana mwenna omanyi olutalo oluli e Isirayiri terunasirika nno kati lukyagenda mu maaso mukama atugamba abeeri we balwanako kiringa bagamba nti nno Uganda ab'e Masaka ne balwana ab'e Kampala nga balina emirembe ab'e Mukono ne beekuba agamba tebakoowa kwettiŋŋana buli ku makya babo bakyetta tulinamu abantu abeesiba bwe bati nebeesiba bwe bati ne bebikkirira bwe bati abo bo tebakoowa kulwana lutalo e Isirayiri abo Bahamasi naye ng'olutalo olwo kiki ennyo baagala buli omu afuuke nti ye nannyini ttaka lino nze nannyini lwazi bamanyi n'okukaayanira enjazi ekyomadde sikimanyi nze nannyini luzzi luno mukama atulaga waliwo oluzzi lwe bagamba nti lwali lwa Moses era eyasooka oddunywako amazzi mbu yali jjajja weeno abeeno ne bamugamba yali jjajja weeno ensonga emu nebagisaayo ebyokulwanyisa paka nakati bakyali mu generations ezo ezedda mukama kyatugamba kyo kyekibalwanyiza ate mukama atugamba America mulinnya Yesu lisinga manya gonna ayina stop esobola okuyimirira wakati wano ng'omujamani asindika obutwa okuba nga bujja okwatakinga ensi yonna mukama atugamba olaba ekiri South Africa obwavu buli South Africa Uganda abonabonere South Africa ekiri ekalamoja people dying Sudan amagye gatambula ku kkubo n'emmundu n'abaana abato balaba amagye nga bafiira awo na babebi wuyo afudde n'omukyala abadde asitudde bwe bati ekibbo abadde alina omwana ku mugongo ne bamukuba amasasi n'afa kati mukama atugamba Sudan South Sudan nangamba abantu eyo maserengeta eyo gye bali North angambye akufuna kutuzza otwokunya ekiri ekkalamoja akasana kakanyonyonyonyo tebayina mmere ate ettaka mukama atugamba ekiri ekkalamoja beetaaga blanket beetaaga okubawa ku mmere mukama tulaga UN etuuse tweyanziza UN etuuse kati mukama atugamba nti NATO egenda kutunuulira ebintu ebyo ebiri mu ggwanga Uganda ebitunuulire esinziirire okwo abantu baffe enjala baabali ekkalamoja tebalina kyakulya eno tulya kawunga n'ebijjanyo naye mukama atugamba they don't have anything to eat kisa kya Katonda nakwagala kwa mukama ngambye nti abaweereza bange abali eyo bwe bajja ne baweereza ekimu eky'ekkumi bagenda ne bagabirira nangamba bagende bagabirire nagamba abaweereza nga tebanna bakugabirira eggwanga Uganda lirimu amaanyi agasobola okugabirira abantu baffe enjala ekkalamoja tebalina kyakulya enkuba tetonnyayo irwawo ettaka lyabwe liringa musenyu liringa eririmu obuyinjayinja okutuuka ku ttaka erinaasimba ekimera kimene mukama atugamba NATO neetuuka bamasasi ne gabuuka mu bbanga bwe bati ennyonyi ziizo ne zeetooloola olwo natta ekubaani Mimis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimis Glam eyes as you like it egenda kuba Bakalamojja Mulinnya erya Yesu nsaba mukama akola ebinene bw'eba etuuse wano agambye etebenkesa mirembe ereeta emirembe gyenoonya wano atayina mirembe ne bw'obanga oyita super power ekussa wansi ne gibeerawo
agambye Uganda okuyiwa omusaayi kigenda kukosa abazadde n'abaana abaana bagenda kuba bamulekwa Mukama atugamba omulembe gwa Mini n'Obote bamaama baffe babulwa baganda baabwe battiranga abantu ku kkubo ne bakusalako obulago n'ogobalenga tewalina gy'oloopa Mukama agambye kimwagala kidde mu Uganda n'agamba abasumba bafukamire tusabe twegayiye Mukama asobole okutuyamba atusaasire ekisa kya Mukama kinywerere mu Uganda Amerika no yeteyogera ebyo Amerika ekukuba ng'obadde ogamba gwe president wa Africa n'ekukuba n'oba oli wa East Africa n'ogezaako wayita wa East Africa n'agamba ffe twagala East African integration Mukama agambye gwe wayita by'otasobola olabe nze yagifugaawo Omumerica agenda kukuba buli kiramu alina ekyombo ekiri mu bbanga ekirina meters ezambuka waggulu eziri sensitive mu nsi yonna ziswinginga kyambuka mu bbanga ne kyebikkuba kyambuka kibeera nga bagiyita kibanga kizungirizi yes kyambuka kibako omuliro ne kyambuka mu bbanga kati kyambuka mu bbanga Mukama atugamba kyeta ne kitawin ne kigenda South Africa omu Germany Africa Mukama n'atugamba ne tugenda India ne tugenda Canada kati Mukama atugamba bwekola bwe bati plate yaayo erina wing sector zaayo ezigenda zitambula ne zituuka ku mulongooti bwe zituuka ku mulongooti omulongooti gwe zituukako mu nsi ya Uganda omulongooti ogusupplying amaloboozi gaago ga wing ezo ezitambula nangamba ne mu president ne bawuya byayogera byonna ne bagamba Mukama atugamba Omumerika ayina Mukama atugamba ekyokulwanyisa ekirya ekisirisensi batiisa kati Mukama atugamba gwe olutalo lwo bwe lunaakulema aluyimiriramu n'alusirisa gwe kyotayina ate Omumerika akirina ayimirira mu ggwanga Uganda ng'olutalo luganye ne bagamba bannanga abantu bafa mujje mu bayambe nesituka nejja negamba katugendeyo kati Mukama atugamba ebyo tetubirinda kubanga wano waliwo ekisa tewaliwo Katonda ate waliwo amaanyi ga Mukama ejja okuyamba naye ng'abaana bajja kufa ate nga tuzadde abaana kati Mukama akugamba mufukamire musabe teri maanyi gasinga maanyi ga kusaba tewali kisa okujjako ekisa kya Mukama Yesu ye kabaka w'entalo ate oyo bw'atuuka bulijjo livunnama ku ttaka amawanga gonna n'agawanga ne bwe ziba ndwadde azisitula mu bbanga bwe bati ne zivunnama ku ttaka ne zimusinza ne bwe ziba nsozi ziwulira haŋŋambye yaani oyo yatawulirwa haŋŋambye oyo ttendo bw'ayingira muno kabaka bw'atuuka wano ekisa kya Mukama bwe kituuka Yesu bw'atuukisa wano ekisa kye haŋŋambye tewali asigala ayimiridde tewali Mukama agamba munywere mufuuke ekyo muvunname there can be 7 churches 10 churches tebajja kukikola olw'ensonga bajja kukikola mbuuza lwaki churches meka z'omanyi ezikwatagana ne churches ogenda kusanga erubaga nga bakwatagana ne Namirembe enamugongo nga bakwatagana ne Rubaga ogenda kusanga abasumba nga bamikwano bekwate bagambe Rubaga ne gundi bagenda kusabira ku Zomwezi West naffe tugenda kusabira eggwanga Uganda naye nga tutegese gundi z'okusabira eggwanga Uganda lyonooneka bwonoone sibannayi anti Mukama atugamba terijjuziddwamu kwagala kwe bakisaba tebakiteekamu kwagala tusaba ne tukaaba n'amaziga ne tuwanika emikono mu bbanga naye Mukama atugamba ate obyogera ng'enkyo osobola okumma omwana omuto ekyokulya n'osanga masikikini n'akukonkona ku ddinisa n'oyambusa endabira kusiba just nusu bitaano ate enusu bitaano ng'olina emitwalo 2 mu 5 tulina kyogenda kuvaako ekisa kya Mukama kike ekisa kye kyetagibwa mu ggwanga ekisa kyandisse naye kati abandi tusabye ssente 15,000 akuwujja mugera azitwale muwe ate nga nkubye etteka engudde eri anti kati gwe tomanyi oyinza okukwatanga emitwalo nga 2 noze mukali emitwalo 10 n'omuwa n'agenda ate n'azigabirira ewaka ewabadde tewali muntu agenda kusoma n'asoma kati Mukama agamba tomanya bulimba bwe bugenda kujjira kubanga ye kabaka wa byonna yamanyi okutegeera n'okumanya kwa byonna bannayuganda n'ekisa kino okubaggwamu ku bannaabwe nakyo kiringa ekisibye amagenda gaffe Mukama agasumulule kubanga ye byonna banaagaba abantu abo
Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansiso okutali minyoonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Okay, Mami Angel, twogereko ku nteekateeka ze nnaleka wano ez'okuzimba church mutuuseewo. Tuli mu kisa ky'okusonda ssente okuba nga tuzimba church. Abantu baguze sementi. Nsaba Mukama mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna oyo yenna asobola okuwulira. Okugoberawo kwa Katonda kukolere mu abo tusobole okuba nga Yesu waffe omulungi atugaziya. Kuba bulijjo okumusindika abantu wano bayitirira obungi mu kubeerawo kwabwe Yesu n'abakolera abaana ne bazaala emirimu atuwadde Mukama asumuludde naye ate tuli wafunda Yesu abenga asobola otugaziya tugaziwe mu bufunze buli asobola okubaako kyabakwasizaako aweereze. Amiina atugabirire. Okuzimba kutandika ddi bamanye nti kati ezange kanzitereke mangu mpeereze. Already abantu batandise okugula wedde batuuka wanene buli omu ne mugamba gwe oyagala sementi gwe oyagala nti bagende bamukuleetere ng'okyali wano ne bamuguleeta ng'okyatudde waawe. Anti nyinza okuba njagala trip z'omusenyu 3. Amiina kitiibwa amiina. Ate naziyiwawo amangu ago ziyinza okukulukuta nga tewali pulaani. Pulaani bw'eri kubanga master pulaana waali Yesu. Ye waali talemererwangako ekisa tekiremererwangako. Eno ggwanga Uganda terigenda kulemererwa mu linnya erya Yesu. Tasobola kuba waali ayimiriddewo. Buli omu wa ddembe okuleeta. Ne Museveni naye aleete sente. Ondooza aba gavumenti nabo baba balaba ebintu bino. Amiina Yesu. Era endooza bangi era abankubiddeko ne bajja okukulabako. Mujje mwogerere n'omukulu. Bangi nnyo naye nsaba Yesu waffe omulungi atutere mu kasipiidi. Kubanga abantu boweereza okuva ebweru bonna bambi nefuna obubaka bwa bonna Mukama n'atusumulula abanywezeza n'abagabirira zadde n'atuwa. Abadde bakyayagala ebirungi byonna Mukama emirimu Yesu atuwadde. Abadde bagamba nti byonna naye Mukama atuyambe. Aba contract ezesiba n'endaba nga zisumulukuka. Byonna bannange bangamba mami ky'otukoze. Wali abantu nze abasinga okunneewuunyisa nnyo. Omusabira ali eri n'agamba Mukama atadde. Ne mugamba amina tekyo kinsanyusa nnyo. Tujja kujja ne balema okujja wano batusange nga tetufunze kuba wetusaba otuuka okusaba on Sunday wafunda nnyo. Naye nsaba Yesu wange omulungi atutere mu speed. Budget yaffe eyimiridde tutunulira estimate ya ssente mmeka okuzimba church eyo tugambe nti yiyeewedde. Okusinziira nti no Mukama nze kyensinga okwagala church kubeerawo kwakugaziwa kale sefuddeeyo nti pulaani yaayo Mukama agiwa obudde bwayo. Just mbadde nsaba Yesu wange omulungi wo wennyini we tuli tusobola okugamba nti tugaziyeemukko bwe tuti ne twekyusaamuko katono for a time being. Kubanga bwe tunagenderako pulaani agendera waggulu ate ng'abantu Mukama atulaga tebalina nnyo ssente abasinga obungi balina ebizibu bingi nnyo ate okuweebwayo kwabwe kutono nnyo ate nga weetaaga okuba nga obasabira. Naawe nekikusobera n'ogamba Mukama ngenda kukola ntya wano ne mugamba Yesu kola nga bw'oyagala tusooke tukyuke mukati tugaziwe mu katono bwe kati ekisa Mukama ajja kiwanirira mu linnya erya Yesu asobole okutunyweza kuba tunagamba pulaani gye tugenderako nze tutwalira emyaka nga 2 mu maaso okubanga tusobola okulizinga ssente ezo okubanga tusobola okuzimba ekyo Katonda kyaba yagalidde ku pulaani ye. Ebya Mukama tobitegeera ayinza zolaba emyaka 2 n'azireeta mu mwezi gumu. Kikole kuba asobola nze mbatunuulira butunuulizi ne mbagamba ekintu kyensinga okubanga nnina era ekintu kyensinga okubanga mmanyi nnina oyo ayogera gw'otasuubira nti asobola. Kati bwe kijja mu myaka gyonna ebiri bwe kijja kati asobola okukola naye nze mutunuulira nnyo kuba mwagala nnyo kuba mmanyi waali. Ne mugamba oba tewannaba kuzimbibwa mu ngeri gy'oyagala oba pulaani Katonda gye yatuwa naye ye Katonda kasita mulabako waali asobola okwogera n'atugamba nti enjo waliwo okufa okujja mwegendereza okufa okwo abaana bagenda kufa abantu bagenda kwetema omusaayi gugenda kuyika people are going to die seriously. Abantu emirembe gigenda baggwako omwaka ogujja mugomena Mukama mukaaga emirembe gigenda kuggwa ku bantu. Muntu agenda yimirira akuba omuntu ow'ekitiibwa ng'ayambadde ekkooti amukuba oluyi Mukama atugamba bigenda kujja tuuke ba mukyala wa mugambe omusajja nkubi olw'okuba ayambadde ekyambalo. So God is telling us you don't have that right. Mukama atugamba emirembe gibeewo mu ggwanga ekisa kibeerewo
kati mukama tugamba emirembe ginaabeerawo gita olw'ensonga mukama agamba there is a change that wants to be done in Uganda. This change yegenda okuleeta problem naye mukama atugamba change eno okubeerawo kwayo amaanyi ga Katonda gaggumire ekisa kya Katonda kibeerewo obuyinza bwe butuule ku abo abagulumira abakkakkanye n'akukakkanya Yesu anti mpologoma ya Yuda mpulira akukakkanya ng'oyimusa eri waggulu akussa ayina obuyinza nti bagamba abeegulumiza ali bakkakkanya ate abakkakkanyiziddwa ali bagulumiza omumanyi byebintu bye bwatyo bwakola kubanga bwakisa kyogamba nange agenda okungulumiza agenda okuwanika gwakolera ebirungi kubanga tomanyi kyokoze wano kyamuwendo abantu basomereddwa mukama n'abagabirira enzaano agamba maneniko wali omukyala yajja wano kankunyumizeko mukyala nangamba mami Angel konze wanje nebaza mukama nebaza mukama okulaba mukulu Solomon Kaweesa konze wanje nangamba mwebaza yafukamirawo osula mulaba yakaba okuva bwe yatuula katebe okuva bwe bamuyingiza okuva bwe yayingira wano ne mugamba mukama ngambye bwe bati newe bati nangamba nga bw'obyogedde ne Solomon Kaweesa nangamba obulamu bwange bwonna bwe namulabako namanya nti essuubi bwe natuuka no maama nnyabo n'atereera yeeyagala nze tebasinza nze basinza oyo yeebaza okubanga abantu bonna abayitako bonna yali abalaba n'alaba ggwe nangamba olwamulaba namanyirawo kati na interviewinga mami Angel alimu ekisa kyekyali kimulaga ggwe ekya Katonda kuba kiri mu Katonda amiina ennene amiina kitiibwa amiina kwagala amiina ttenda noza mami Angel tusabire amiina Yesu nkowola ekisa kya Mukama mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna Yesu nangamba omusaayi guugwo gukulukuta naye mukama atulaga nga gukulukutira ndaba jjinja ejjinja wali amagye bawambye amasomero gaago mukama atulaga mu mabira tuyina abantu abatali balungi abeekwese mu mabira naye mukama atugamba ekkubiro ligenda kubeera blocked nti mukama atugamba ekkubiro lirina ebiseera we lyatuukako mu mulembe gw'obote n'amiini awo baalwana olutalo mukama atugamba baaziba ekkubo eryo ng'abantu tebasala kudda eno abantu tebakyasala kudda eri nangamba kigenda kuddizibwamu kubanga mukama atugamba ekkubo eryo bw'oliyitamu ku ssaawa 9 ogw'ekiro 8 ogw'ekiro liri dangerous nnyo mukama atugamba bagenda kuwamba abantu mu mamotoka mu matakisi nga basala olwo bagenda baabo bagenda ne babayimiriza ne babajjako ebintu byabwe ne bagenda okuluutinga kugenda kubeerawo nkowola ekisa kya mukama mu linnya lya Yesu Katonda omulamu ataggwawo nenkowola erinnya erya Yesu erisinga oyo Ttendo Nnantamigwa nempita omusaayi gwa Yesu oyo kabaka lwazi kabaka w'abakabaka kabaka w'eggwanga mukama atugamba kabaka wa Buganda mulwadde nsaba mukama Katonda amunazira omusaayi gwa muwonye kubanga ye muwonye asinga mu bawonya nempita omusaayi gwa Yesu gukole ebinene kubanga ye Ttendo ly'eggulu erwazi lw'eggulu kabaka w'eggulu ekitiibwa ky'eggulu essuubi nenkowola essuubi lya mukama lituule mu Uganda ggwanga Uganda akole ebinene atuuzeemu omukisa oyo kabaka kitiibwa oyo kabaka lwazi awonye endwadde kansa ayina ekisumuluzo ekiwonya endwadde oyo omuwonya asinga mu bawonya awonye kubanga mulungi wa kisa essuubi y'essuubi lya wano nsaba Katonda omulamu ataggwaawo oyo mwoyo mutuukirivu akola ebirungi kubanga asobola kubanga abirina asobola amaanyi agalina Yesu asobola akola ebinene asobola abali mu mawanga abawangise mukisa kubanga asobola abambaze n'amafuta mu linnya lya Yesu asobola asumulula enzaalo kubanga ye kabaka w'enzaalo aggula olukisa kabaka kubanga asobola akola ebinene munda mu ye amaanyi agali munda mu ye obuyinza obuli munda mu ye okwagala okuli munda mu ye ekisa kiri mu ye I call upon the name of Jesus Christ oyo Katonda ataggwawo oyo kabaka w'eggulu n'ensi oyo kisa oyo Ttendo Nnantamigwa I call by his power and grace in the name of the glory in the almighty name of Jesus Christ I call by power and knowledge in the name of the presence of the altar in the name of the presence of the Holy Spirit by the lightning of ages in the name of the Lord God Almighty One oyo kabaka kitangala ayakira ensi ggwanga agireetemu mukisa kubanga asobola ayakisa obuweereza bw'eggwanga kubanga asobola atutumule eggwanga Uganda kubanga asobola alyambaza omukisa mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna oyo kitiibwa Ttendo kubanga asobola alyambaza amafuta g'obulamu obutaggwawo kubanga asobola awonye endwadde ze ziruma sirimu amuwonye kubanga Yesu asobola akola ebinene by'ekisa munda mu ye kubanga Yesu asobola akola obulungi bw'eggulu kubanga Yesu asobola eggwanga alitutumule kubanga asobola atuuze kabaka wa
wa Buganda ku ntebe amufugisa obufuzi bw'eggulu kubanga Yesu oyo kabaka w'abakabaka asobola. Atutumule eggwanga Uganda mu linnya erya Yesu kubanga Yesu asobola. Akola ebirungi ebitagwawo kubanga Yesu asobola. Inkobola ekisa kya Mukama mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna. Oyo omulungi asinga amalungi Yesu. Oyo agabirira emirimu mu linnya erya Yesu. Oyo atema ekkuba abatali kuba mu linnya erya Yesu. Akola birungi mu linnya erya Yesu. Eryo erinnya Yesu lituule mu nsi Uganda liwanirire mukisa kubanga Yesu asobola. Amina. Atwambaza amaanyi g'amafuta mu linnya erya Yesu kubanga asobola. Ne bakwata emmundu ne batadde ku mwana omuto wa myaka 6 mu linnya erya Yesu. Laba omukazi asitudde ekibbo bamutaddeko emmundu mu linnya erya Yesu. Nsaba obukakkamu bw'eggwanga lya Uganda kubanga Yesu byonna abikola asobola. Nsaba Mukama atuze omukulembeze oyo ayambadde ekyambalo ky'obuweereza bw'eggulu ng'atuddemu ekisa kya Mukama kubanga Yesu asobola. Amufukako amafuta g'ekisa kubanga Yesu asobola. Amwambaza amaanyi kubanga Yesu asobola. Ekisa kya Mukama kimunyweze kubanga Yesu asobola. Obulungi bw'eggulu bumutuuleko kubanga asobola. Amuwangisa amawanga gonna kubanga Yesu asobola. Amunaze n'omusaayi gwa Yesu oyo ttendo kubanga asobola. Oyo omulungi w'eggulu Yesu akola ebirungi kubanga asobola. Erinnya erya Yesu limutuuleko limufuge kubanga Yesu asobola. Amunaze n'omusaayi gwe, amusumulule n'omusaayi gwe, amuwangisa amawanga, amwambaza ekyambalo ky'omukisa, amwambaza ekyambalo eky'emirembe, amwambaza ekyambalo eky'entalo, amulwanira entalo kabaka, alwanire mu Uganda kabaka. Engabo y'obuweereza bw'eggulu etuule mu Uganda kubanga Yesu asobola. Oyo amawanga tulwanire kubanga asobola. Omusaayi gwa Yesu gugumire mu nsi eno Uganda gwanga asobola. Atutuulizeeko abakulembeze abalungi mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna kubanga Yesu byonna abikola ate asobola. Alina amaanyi g'obugumba n'azaaza omugumba kubanga Yesu abisobola. Alina obuyinza awonya kansa malwani byonna abisitula n'alwana entalo kubanga Yesu asobola. Ajjudde amaanyi g'obuweereza bw'eggulu kubanga Yesu abisobola. Anaaza n'omusaayi gwe laba bw'anaaza kansa ebibumba Yesu asobola. Ensigo mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna kubanga Yesu asobola. Akole mu kisa kye mu kwagala kw'erinnya erisinga amannya gonna. Oyo mulungi asinga mu balungi atuuze kabaka wa Buganda. Amunaaze n'omusaayi gwe amutuuze amwambaze emirembe kubanga Yesu asobola. Amuwangaza amuwa obulamu obutagwawo kabaka tteno n'antamegwa mu linnya erya Yesu asobola. Atuuze obwakabaka bwa Buganda mu mawanga gonna kubanga asobola. Akobola erinnya erya Yesu erisinga amannya gonna. Oyo kitiibwa ky'eggulu, oyo kabaka w'eggulu, oyo awonye mu linnya erya Yesu kubanga Uganda kubanga asobola. Anaaze ensi eno n'omusaayi gwe. Mukama akobola ekisa kyo. All prophets in the name of Jesus Christ, they bow down before the name of Almighty One. He's the King of the prophets. He's the love of the prophets. Emunyenye zimusinza asobola. Ebire by'eggulu bimusinza asobola. Amaanyi g'obwakabaka gamusinza asobola. Wulira bw'awonya endwadde abalemereddwa, wulira bw'asumulula. Alina ekisumuluzo ekisumulula entalo, alina ekisumuluzo ekisumulula amawanga, alina ekisumuluzo ekisumulula emirembe, alina ekisumuluzo ekisumulula abalemwa. Laba bamulekwa Mukama bw'abasitula. Alina engabo ttendo, alina omukisa lwazi. Ajjudde ekisa ekitagwawo, ajjudde emirembe egitagwawo. Alimu amaanyi g'obufuzi, alimu amaanyi g'ettendo. Ayimiridde kabaka w'eggye asobola. Atuule mu ggye Uganda asobola. Akola ebinene kubanga asobola. Amaanyi g'obuweereza bw'eggulu, amaanyi g'obuweereza bw'ekitiibwa, amafuta g'ensi, amafuta g'amawanga, amafuta g'ebiro, amafuta g'emmunyenye byonna bikola kubanga asobola. Amaanyi g'eggulu gatuule mu Uganda ganyweze enseno kubanga Yesu asobola. Akutula ebyasiba kumwe kubanga asobola. Abalemereddwa abali eyo mu linnya erya Yesu mu mawanga Mukama asumulule n'omukisa kubanga asobola. Abazaaza abaana abalungi ab'obwakabaka bw'eggulu kubanga asobola. Ng'akobola ekisa kya Mukama kitule mu Solomoni kaweesa mu linnya erya Yesu. Mukama munaze n'omusaayi gwamu amagezi n'okutegeera n'okumanya asobola. Atuule mu kabaka asobola. Atuule mu pulezidenti asobola. Atuule mu mawanga n'afuga abisobola. Ezo endwadde azisitula nazivunama ku ttaka nazimuyita erinnya Yesu erisinga amannya gonna. Tewali kimulema. Oyo musajja asinga mu basajja. He says, I am the God Almighty One. I am the presence God of the living one. I am the presence God. I am the light in the ages. I am the presence of ages. I am the light of ages. Amaanyi g'eggulu googerera wano mu nsi Uganda kubanga eddoboozi lya Mukama lisobola. Alina ekisa ekitagwawo asobola. Ayambadde amafuta gonna asobola. Talemererwa. Oyo nnanga w'eggulu ayambadde eddoboozi. Alimu ekisa ekitagwawo asobola. Alina eddoboozi ery'obwakabaka bw'eggulu asobola. Talemererwa amawanga asobola.
amawanga gavunamira erinnya lye obuguuma ne buvunamira erinnya lye wulira omulema bwavunamira Yesu atambuza abalema ne batambula mu linnya erirye wulira kabaka bwayogera lwazi lwaggulu asitula ebiremye ewali ennyumba etali mu mmere aleeta asitula mulekwa abasawo atuwe mu baana baffe mu linnya lya Yesu asobola wulira kabaka bw'abalooli asobola is the judge of all judges agenda kujajinga mu ggwanga Uganda agenda leeta obukulembeze agenda kukoleremu ekisa agenda kwambalizaamu amafuta kubanga Yesu abisobola. Amina kitiibwa amina ttendo amina kwagala oyo musawa jjanja bamasawa bonna oyo musawa jjanja banendwadde oyo kitiibwa kyeggulu asobola wulira amafuta agali munda mu ye eggulu limusinza ne livunnama omusaayi gwe ne gukoowola erinnya lye ali mu kisa ky'obwakabaka bw'eggulu ayambadde amaanyi g'obuweereza bw'eggulu ayambadde amafuta g'obuweereza bw'eggulu wulira kabaka bw'ayogera ayogera n'ekkiba oyo bamuyita lubereberye oyo kitangala ky'olubereberye azaalibwa embeerera wulira kitiibwa bw'ayogera oyo kisa kya sapuli oyo kisa ky'ekigambo oyo kisa ky'amawanga oyo kisa kya mulekwa oyo kisa ky'obufuzi oyo kisa ky'emirembe asitula omunaku aleeta essanyu mu maka erinnya erya Yesu lituule mu ggwanga Uganda liraze n'omusaayi gwe ne mu mawanga anaaze atukuze kubanga abisobola asumulule mu kisa kye n'okwagala kwe n'ensaba mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna kala moja mu linnya erya Yesu amina teno mu linnya erya Yesu amina kabaka mu linnya erya Yesu amina tendo ly'eggulu mu linnya erya Yesu amina kabaka w'entalo mu linnya erya Yesu akwambaza amaanyi ka Solomon kaweesa mu linnya erya Yesu abaana baba w'amagezi n'okutegeera n'okumanya oyo kitiibwa ky'eggulu lwazi lw'eggulu oyo kabaka atalemererwa oyo kabaka atalemererwa ewali ebiganye ewali omulabe akuba omulabe ayambadde ekyambalo ky'entalo alwana entalo ayambadde engabo akutte engabo y'eggye ly'eggulu akutte engabo wulira kabaka lwazi alimu omusaayi ogw'enkomerero alimu omusaayi ogw'olulyo alimu omusaayi ogw'obulamu alimu omusaayi ogw'ekisa talemererwa kabaka ttendo talemererwa kabaka lwazi talemererwa nfunzi kabaka ttendo talemererwa mu nnaku Yesu ebiganya bisumulula enzaalo n'asumulula amafuta gali mu ye ekigambo ky'obulamu kiri mu ye yoyo azuukiza ne kiba because is the anointing of the world amaanyi agali munda mu ye n'asisetula bendera ya Uganda eyambuka Tanzania eringa eri wansi wayo yambusa kabaka lwazi situla amaanyi bannange bendera ya Uganda yo ne balyoka bafuuwa omulera amina Yesu ne bayimba oluyimba lw'eggwanga nga bali mu kisaawe amina kabaka teno n'antamega n'awandika ekigambo president eggwanga lino Mukama Katonda lifuge kubanga gwe mufuzi asinga mu bafuzi tuula mu bafuzi obafuge okola ebirungi byonna mu linnya erya Yesu ero si wano n'agabirira ero situulira kabaka zirifawuye Mukama 5-6 bulya kabaka teno amina bawa obuwanguzi obuli mu ndaayo obuwanguzi obw'eggwanga obulanguzi uli Mukama Katonda oyo Katonda ataggwawo omusaayi gwa Yesu gubona amawanga Uganda omusaayi gwa Yesu gubona ettendo omusaayi gwa Yesu guwangule mu linnya erya Yesu mu Buganda amina Yesu anaze n'omusaayi gwe amusumulule kabaka amusitule waali amwogeze mu linnya erya Yesu atuule ku nnimi z'abakabaka atuule ku magenda ga kabaka amuyimirize kabaka aluze president nera president abajja abakoleremu ebinene asobola ayambadde amafuta asobola alimu ekitiibwa asobola eggwanga lya Uganda lirye alikwate mu kibatu alisitule talemererwa is the right amuwulira kabaka bakulembera byonna alimu ekisesa gwawulira kabaka ttendo alimu ekisesa gwawulira lwazi amaanyi gaggulu gamusinza lyeri erinnya eritalemererwa eri erinnya teriremererwa eri erinnya terigaanibwa eri erinnya lirimu omukisa eri erinnya lirimu ekisa wulira Mukama bw'ayogera amina ttendo wulira omukyala w'ekikulukuta yanoonya amannya gonna amannya g'amawanga n'anoonya erinnya erisinga amannya n'agamba eri erinnya bwe naakwata ku kyambalo ngenda kwata ekyambalo n'akwata ekyambalo kya kabaka n'anyweza ekyambalo kya Yesu wulira ekyambalo ky'omukisa kituuke wano mu ggwanga ekyambalo ky'emirembe kijja kifuge wano ekyambalo ky'obuweereza kibafugire gye muli mu linnya erya Yesu mu mawanga ge mulimu abaweeremu omukisa abaweeremu Mukama Katonda obugabirizi anyweza ekkanisa n'akola ebirungi kubanga kitiibwa tteno n'antameggwa n'agamba Uganda will rise again it will shine again the presence of the Holy Spirit lino ggwanga baliyita mukisa lino ggwanga baliyita ttendo lino ggwanga lirimu amaanyi lirimu obuweereza bwa Katonda nkowoola ekisa kya Mukama mu linnya erya Yesu akola ebirungi byokka kubanga asobola mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna Mukama abankuumire akola ebirungi mu mmwe kubanga Yesu asobola
Amen. Kitiibwa. Amina. Amina ttendo. Mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Amina Yesu. You are the anointing of grace. You are the presence of heaven above. Mukama natugamba mu linnya lya Yesu Russia. Olutalo lulo luli e Russia. Mukama agamba olutalo. Amina Russia. India musisi. Japan ensozi ne zigwa. Obunyogovu bugenda kujja nnyo Mukama n'atugamba amataba enkuba egenda tonye mpitirivu wana abantu balita ne bagamba Mukama ene enkuba nga tetugirabangako enkuba n'esooka essenda abantu abali ebwayise ne bagenda nga bakulukuta saasira kitiibwa Ttendo Kabaka Ttendo Nantameggwa n'agamba baganye okwenenya n'agamba bakolera ekibi mu makubo bakolera ekibi mu mayumba bakolera ebibi ulina erya Yesu erisinga amannya gonna yamba kubanga osobola Masaka omusana ne gwaka ebimera ne bifawulira Mukama bw'atugamba mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna Mukama n'atugamba Rwanda akawuka ne kajjanga katambula ne katente ne kajjanga katambula ne kagenda nga katuuka mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna mu linnya erya Yesu oyo Katonda atagwawo oyo kitiibwa ne gajjanga Mukama tugamba akawuka nga katta ente ne katta embuzi. Amina Yesu. Mukama n'atugamba nti waliwo vaccine gye balina okugema abaana n'angamba nagikugemako ajogerako agitabi something nesijiraba bulungi naye Mukama ngamba eyo vaccine egenda leeta abaana ekifuba abaana nga bakolola nnyo nga tebawulira obulumi munda. Mukama n'atugamba abantu abali HIV positive beeyongedde obungi. Mukama n'agamba tebakyamwogerako obubi bw'obulwadde obwo. Mukama atugamba mu linnya erya Yesu ewali ekisa kye n'okwagala kwe omusaayi gwa Yesu gutukuza endwadde eyo ne gugiwanirira. Mukama Katonda n'asumulula amasomero endwadde eri omwo abaana. Mukama atugamba bali omwo angambye musabire endwadde eyo ensaba Yesu anaze n'omusaayi gwatukuze kubanga ezo endwadde zimuvuunamira. Mukama n'azuunya kubanga Yesu asobola. Angambye kansa w'emimiro ali Mukama Katonda atugamba emulago mu ddwaliro abasawo bayita buyisi ku bantu abasawo tebamala sente eziriyo ntono eddagala eriri ntono. Omusajja atudde ku kitanda n'agamba musawo jangu nyambe empulira obulumi okugulu kunzita munnange. Omusawo n'agamba tumale gatemako okugulu naye nga akacupa akatono akagenda ogula eddagala lya kansa talina sente ne bagamba batemeko naye nga eddagala lyandibaddewo naye nga Mukama agamba lya bbeeyi nnyo ate nga ttono nnyo. Twetaaga UN. Mukama agambye Uganda agamba mu linnya erya Yesu ebanga tusobola accountability ya sente yayonga eri very low. Angambye parliament ekola ki n'angamba mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna paying someone miliyoni 4 oba ku 2. Angambye osasula otya omuntu miliyoni 600. Angambye eddwaliro teririna ddagala. Abaana bali ku street Mukama atulaga is it Nakivubo ndabe bolinge wali base wansi eyo kubanga Mukama atulaga eno paka n'angamba atulaga ekikubo n'angamba abaana osanga baby wa myaka 5 ng'atambuza buveero mwana tali ku ssomero. Angambye eggwanga Uganda ligudde. Nsaba Mwoyo Mutuukirivu ositule kubanga osobola. N'angamba beenenye beetukuze beeyagale balwane olutalo olugenda okujja. N'angamba oyo mwana talina kuba ku street. Street yonna Mukama atugamba ejjudde abaana. Omwana w'omunaku ali okwo ambuuza omwana w'omugagga ali wa Germany, London, Russia. Ambuuzizza oyo omwana akolawo okyawo baabo balwana bato babawadde ennusu 5 ne babirwanira baagala babigabane kyokka ebitaano ebyo Mukama agambye mu 2 bitano tekina kye zigenda muyambako talina waasula asula wansi w'emmotoka. Mukama atugamba nsaba ekisa kyo kituule kigumire kikole. Mukama n'atugamba amagye okutuuka ku baana ne gakuba tekiyamba. Mukama alaga amagye gabakubye. Mukama agambye babayite babuze mubeerawa ovaawa oba tufune we tubateeka bugabirizi bwe beetaaga omukwano. Mukama atugamba gutuule mu ggwanga Uganda. Mukama agambye president aliwa jali mu State House atudde ajja ayogere ajja ayogere tatuule eri abaana bakola kisaawo abambaza omukwano. Mukama akugamba oyambaza ate omukwano gwenda y'omwana wo n'otayambaza mukwano gwoyo. Mukama agamba love your neighbors as you love yourself. Mukama agambye ogwo omukwano oguli ebbali gwe mukwano gusitula omukwano gwa Katonda. Bw'onooyagala omwana we ennyo mu nnyumba nga tosobola kulaba mwana wamuleka muyingiza mu nnyumba yo. Mukama ngambye tolabe bwakabaka bw'eggulu onoobulabira emabbali. Agambye mubambaze omukwano beebo abatambulira mu kibi nga bato ne bakula ne bafuuka ababi mu ggwanga. Abaana nga abato myaka 15 n'akwata akambe anti akulidde wabadde talina kwe. Mukama agambye babambalizeeko ekisa babateekeko ebirowoozo babaagala omukwano gwa Mukama gubanyweze.
abaawula ekisa kya Mukama kibatemere ekkubo kubanga Yesu asobola. Aŋŋambye eddwaliro lya Uganda bannange aŋŋambye bannange omuntu atuuka okuzaala omwana ng'alina ekizimba naye nga tewali ddagala. Obulumi bungi nnyo naye nsaba Yesu wange omulungi atuule ajjanjabe kubanga ye musawo asinga mu basawo. Nagamba this country is beautiful. Naye tetumanyi kulikozesa. Nangamba singa enju walabako ku biseera bya Pamba simanyi lwaki Yesu ayogera nnyo ku Pamba lwentuulo bono. N'alaga emmwanyi nangamba abasajja baagaggawalanga n'olukumi lugula mayiro y'ettaka. Nangamba olukumi lwamwe kati balusasula batusula mu baketi nga terulina kye lugenda kukola. Nangamba Uganda ggwanga ddungi, Pearl of Africa. N'ayakisa akasana n'agamba okuva n'olwaliro bayiga obwetowaze basabe ekisa kya Mukama kibanyweze. Nangamba omanyi okusaba yita bw'otuula nabo abasabye abanoonya mami Enyo mu kusaba amugambe jangu kaakati tuseeseetule ekyoto ky'okusabira eggwanga Uganda. Bw'abanga pulezidenti gwe twagala aliko eggwanga Uganda lijja mutuuzaako olw'ekisa Mukama kyatugambye. Bw'abanga it is the change aŋŋambye musabire oyo yennyini mumusabire eggwanga Mukama agambye amusitule amunaaze amutukuze amutuuze kubanga Yesu asobola. Anaasobola. Tewali Mukama kyatasobola, tewali Katonda kyatasobola, tewali buyinza bwa ggwanga butasobolera mu mawanga. Atuula mu mawanga n'agafuga, n'atuulamu abo n'abakoleramu, n'abatuulamu n'afuga, byonna bisobola. Tewali kyatasobola kukola. Omanyi watasobola, omanyi lwatasobola kubanga buli kimu takisobola kikola, buli kimu akisobola. Tewali kyatasobola kukola. Olw'ensonga mulinnya erya Yesu erisinga amanyagana bwe wali si bw'oli ate nange abaali bammanyi bwe nali bwento si bwendi kubanga ekisa kya Mukama kyagenda ne kinkyusa. Akolera mu kaddeke. Alina ekiseera ky'obudde bw'agamba nti myaka 43 ŋŋenda kukola asobola. Bw'agamba nti kati kyekiseera he has the power because the kingdom of power. Bw'agamba nti kale ekiseera kino ŋŋenda kukyusa enjo kati alina tambulira mu kigambo kati agenda kuddamu kunywa bbiya soka aveeyo keeri. Saagala weave za red ate saagala za purple saagala za kala ate saagala malala kati saagala kyute kati asobola. He can change someone. He can change something. He can change everything in him. Talina kyatasobola kukyusa. Ne bakabakola baba abakyusa. Abakyusa. Kati gwe gwani agulumira gwatasobola kukyusa asobola kubanga ye kabaka w'amawanga. Anaaza n'omusaayi gwe n'atukuza n'omusaayi gwe. Ate president n'amunaaza n'omusaayi wale n'amuzaako bulungi n'amutuuzaako. Asobola, tewali kyatasobola. N'omulala n'ajjira mu kisa kye n'agamba Mukama nkubuulire oyo tabisobola nze abisobola. N'aleeta nze abisobola n'anteekayo. Kyekyo kyennyini. Gwe Yesu abantu tebamanyi kumusaba naye bw'omugamba Yesu oyo byatuddeko tabisobola I can do it. Mukama ng'agamba kankuteekeko tulabe mu myaka 3 naawe oba tookyuke. Oba mu myaka 10 naawe ojja kyuka ate omufaanane. Kyonga naye ntandika okusabira obukulembeze. Oludde nawo nze nagamba dda weesimbewo. Abantu tubasiibule mami nyingi za politics. Asobola kubanga kyekyo kyengezaako okugamba. Amaanyi n'obuyinza ebiri munda mu ye byonna abisobola. Tewali kyatasobola kukola. Ojja n'omugamba Mukama ŋŋenda tuulako. N'atuddeko n'agamba Yesu gyamunsigaleko n'asigalako. Ate kati ffenna tuba tetuyise muntu omu. Omanyi lwaki atukoonagana. Atunuulira ebikolwa. Atunuulira ebikolwa. Ekisa ekiri munda mu ye kyekikyusa ebikolwa. Naga akaweeso najja kubba ssente. Agamba agondera awo. Wali olabeyo ku muntu n'agamba nyamba nina ekizibu nsaba ompeeyo emitwalo 2 naye ŋŋenda zizza amazima ga Katonda n'ajjira mu bugonvu obuyitirivu n'agamba ŋŋenda teekamu n'amagoba bw'ompa emitwalo 2 ŋŋenda kuzza bw'ompa akakadde n'omala okuzimwa olutalo ne lufuuka olutalo n'agenda n'akwogerako ne ku bigambo n'akwogerako ebigambo n'agamba mbugwe wamubba n'akyuka. Tewali Katonda kyatasobola kukyusa. Bw'abanga Kotoni yagaanye Mukama ngambe eggwanga balikyuse. Bwe bubanga bulamu bwe buganye ye musawo Yesu ajja jjanjaba endwadde kubanga ziwonyezebwa mu linnya lye. Atuula mu basawo Mukama atugambye mulina abato bwe bati basawo bajjudde bwe bati. N'oteeka omusawo mu ddwaliro n'amalamu emyaka 3. Omwana ng'asomedde obusawo wanene Makerere wana basawo abaana balungi ennyo. Myaka 6 bali eyo. Abaana batudde nga Mukama atugamba ate nga bali abaana balina obwongo bw'emyaka gyonna tebufaanagana.
kati mukama atugamba batukyusizeemuko ku basawo batukyusizeemuko ku balooya yesu agambye buli kimu kikyuke ogenda okulaba uganda bweshining nga so bright enabeeti eyo nde bandeke munange yesu yagambye nabo mukama atugamba abatabo babaweeko ku chansi bambale ku kyambalo ekyeru ekyobusawo omulabe ng'ayita emulago babati ng'ayita bwe bati mu ddwaliro ensambya hospital nga musawo mukama bambale ku ngule eya yesu eri engule ya yesu nze mbagambye kiri ekintu ekyo gwefukamire osaba omugambe mukama awo ngenda ayita he will make a miracle omugambe yesu bwe buba nga busawo nabusomerera nga buganye obwalooya nga sinaba kutuulako mu ofiisi ngenda gituna mu linnya lya yesu bwe kiba nga kyakusiba alina ebisumuluzo ebisumulula yekkuba ery'obulamu agenda oli omusajja mulungi sirabanga ku musajja mulungi ng'oli ebya yesu tebirema birungi nnyo Mami Angel producer olowooza tatugobaawo amina ttendo akola ebirungi ali ku bibye bwe ndabanga alinga aga yesu amutuddemu yatugobye amina yesu bannaye mukkirize olwaleero ndowooza tusooke tubikomye wano amina ttendo Mami Angel ye abangawo bw'otunulaawo ku nnamba ze nkuteerawo osobola okukuba ne bw'oba bweru n'oyambibwa omulundi ogunaddako nkakasa nja kuba kati mbakolera announcement entuufu ku TikTok live Mami Angel zajjanga okuba ng'akola okubasabira mwenna gye muli mukama abasitule mu bye mukola mu comments awo bw'aba asaba oteekawo ekizibu kyawo bw'akisomako awo ng'olyoka olaba essaala bw'esumulukuka kale for now until another time nga mukama asiimye mubeere bulungi mukama katonda abankuumire